Abooluganda abaagalwa mbalamusizza nnyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Olunaku luno ge mazukira ga Mukama waffe, naye olw'embeera eriwo tetusobodde kuŋŋaana nga bulijjo, naye ffe ekkanisa tuyinza okuŋŋaanira wonna wonna we tuba twagadde. Ayi Katonda ayinza byonna, omwana we yazaalibwa omu yekka Yesu Kristo, eyawangula okufa n'atuggulirawo oluggi olw'obulamu obutaggwaawo. Tukwegayiridde n'obuwombeefu mu kisa kyo otukulembere ffe abalonde bo nga bussa mu mitima gyaffe ebirowoozo ebiwooma, otubeere bulijjo okubituukiriza obulungi mu bikolwa byaffe, kuba Yesu Kristo Mukama waffe abeera omu, afugira awamu naawe n'Omwoyo Omutukuvu, Katonda omu ennaku zonna, emirembe egitaggwaawo. Amiina. Ekitundu kyaffe ekyaleero kivudde mu kitabo kya Matayo essula 21 okuva ku linnya ly'olusooka okutuuka ku lw'ekkumi. Bwe baasembera okumpi ne Yerusaalemi ne batuuka e Besufage ku lusozi olwa Zeyituuni, awo Yesu n'atuma abayigirizwa babiri n'abagamba nti, mugende mu mbuga ebali mu maaso. Amangu ago
munaalaba endogoyi ng'esibiddwa n'omwana gwayo nayo, muzisumulule muzindeetere. Naye omu bw'anaabagamba ekigambo, munaagamba nti Mukama waffe y'azaagala, naye anaaziweereza mangu ago. Kino kyabaawo ekigambo kituukirire, nnabbi kye yayogera ng'agamba nti, mubuulire muwala wa Sayuuni nti laba, kabaka wo ajja gy'oli, omuteefu, nga yeebagadde endogoyi n'akayana omwana gw'endogoyi. Abayigiriza ne bagenda ne bakola nga Yesu bwe yabalagira, ne baleeta endogoyi n'omwana gwayo, ne bazissaako engoye zaabwe n'azituulako. Abantu bangi ab'omu kibiina ne baaliira engoye zaabwe mu kkubo, abalala ne batema amatabi ku miti ne bagaaliira mu kkubo. Ebibiina ebyamukulembera n'ebyo ebyava ennyuma ne byogerera waggulu ne bigamba nti, Ozaana eri omwana wa Dawudi, oweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama, Ozaana waggulu mu ggulu. Awo bwe yayingira mu Yerusaalemi, ekibuga kyonna ne kikankanyizibwa nga kigamba nti, ani ono? Ekibiina ne kigamba nti, ono nnabbi, Yesu ava mu Nazaaleesi eky'e Ggaliraaya. Ekitundu kyaffe kikomye awo. Kaakati katuwulire ekigambo kya Katonda okuva mu buulizi waffe Alex Mutyaba. Amannya gange nze Alex Mutyaba, era neebaza Mukama okuba mpadde ekiseera kino okuba nga nsobola okugabanako nammwe ekigambo olunaku olwaleero luno. Tusabe. Taata omulungi, tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde. Tukwebaza nti Katonda oli mukulu era oli munene. Ekiseera kino nga waliwo omuyaga mu nsi yaffe, naye tukusaba Mukama okukakkanye emitima gyaffe. Era Mukama obubaka bwaleero, Mukama muteeka mu mikono gyo, busobole okuba obulungi era busobole okuba nga butuzimba. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Laba, kabaka wo ajja gy'oli omuteefu nga yeebagadde endogoyi. Olunaku lwaleero tujjukira Palm Sunday, gye twandiise Sunday y'amatabi, era Sunday eno ebeerawo nga tugenda okuyingira mu Holy Week oba mu wiiki entukuvu etujjukiramu okukomererwa kwa Mukama waffe. Sunday eno nkulu nnyo mu Kristaayo, naye nga Abayudaaya baagitwalanga okugikuza nga balina ensonga. Bo baagikuzanga nga bajaguza Passover, okujjukira ebyo Mukama bye bawonya okubajja mu nsi ey'obuddu ey'Emisiri. Mu nsi ey'obuddu ey'Emisiri baali baddu nga babonyaabonyezebwa, naye waliwo ekisaawe kyatuuka nga balina okuvaayo. Mu kiseera ekyo Mukama yabagamba bakole saddaaka. Era saddaaka ze baakola nga balina okutta ekisolo, omusaayi gwako ne bagusiika buli luggi. Kati malayika za Mukama we zaayitanga zasobola okumanya nga nti ennyumba yaani ya Muyudaaya, era ne batafuna kabi. Ekiseera kye tuli mu kiseera nga abakulembeze baffe batugamba okubeera mu mayumba gaffe ng'Abayudaaya mu kiseera ekyo kye baayitamu, nga tulina okwekuumira mu mayumba gaffe olw'embeera eya coronavirus ekutte wansi ne waggulu mu nsi zonna. Tewali kitambula, otuuka mu London tusobola kikkiriza. Naye mu kiseera kiri Yesu gyagendamu e Jerusalemu, abantu bonna baali bakuŋŋaanye nga bajaguza kankitwale nti ng'olw'ameefuga gaabwe ng'Abayudaaya. Naye essaawa eno bw'ogenda mu London, lw'ogenda wonna ekibuga kikalu, kitulaga ki? Abakulembeze baffe batuwadde ekiragiro nga batugamba tusigale mu mayumba gaffe, tuleme kuba nga tukuŋŋaana, era kye kikozesa ne saaviisi eno nga tusobodde okuŋŋaana eWaterloo olunaku lwaleero. Naye mu kyo tuyigamu ki?
Njijukira wano nga mukama waffe yagamba abayigirizwa bagende bakime endogoyi n'omwana gwayo. Enjiri endala zigamba ndogoyi emu, naye wano Matayo atuwa endogoyi bbiri. Naye mu kyo kye ndabamu baagondera ekiragiro ekyo, tebaabuuza kibuuzo. Si buli ssaawa tulina okuba nga tubuuza ebibuuzo lwaki ekibaddewo, naye nga tulina okugondera ebiragiro ebituweereddwa. Naye kye njagala okunyweza olwaleero kwe kutoola ssaddaaka. Abayudaaya kuli baatoola ssaddaaka ne batta ebisolo, naye ssaddaaka ze njogerako olwaleero njagala kututoole ssaddaaka ey'okugondera ebiragiro ebituweereddwa okubeera mu maka gaffe, era n'okulaba nga tugezaako okulaba nga tubeera wamu nga tukuŋŋaana. Lwaki? Olw'embeera gye tulimu. Ekintu kino tulaba ng'ekyangu naye si kyangu. Abamu okubeera awaka si kyangu era kifuuse kizibu mu bulamu bwaffe. Abamu bw'olabamu mu biseera eby'eddembe oyinza okuba nga ne mu nnyumba yo tomanyi bintu ebibeera. Nze obuzibu bwentera okuba nabwo ze socks. Simanyi migogo gya socks gye nnina, naye weesanga nga buli ku makya nina okunoonya socks we ziri. Simanyi nga ne wengula empya enkeera ngenda okwesanga siinaamu lumu. Abasajja abamu tebamanyi na kibage n'amafumbiro we liri, tebamanyi wambe gye buli, tebamanyi masepiki gye gali, naye nga tulina okugondera ekigendero tubeere awaka. Kale mu kyo tulina okuyiga okubeera awamu okulaba nga tutuukiriza ebyo. Maybe kituwa ekiseera okwekebera okutereeza amaka gaffe. Kyobadde kyokola bulijjo otandike ng'okuba nga okola ki? Ng'okikola. Tugondere ekiragiro ekyokubeera mu mayumba gaffe. Ye ssaddaaka esooka gye mbakubiriza. Ssaddaaka ey'okubiri gye mbakubiriza kwe kubeera abakkakkamu era tulowooze ku bintu bye tuweereza bannaffe. Neesanze ku mikutu mingi abamu baweereza information ate information eyo nga si ntuufu n'ebanga ereeta bujagalalo oba okubuzaabuza abantu. Kale mbadde nsaba tugendere ku biragiro abasawo bye batuwa okuyita mu bakulembeze baffe, tugoberere ebyo. Naye tujja kwesanga ng'abantu babuzaabuzizza era ne twesanga nga bagamba tekibawa mirembe. Tubeere abayotwaze abakkakkamu. Bwe tugenda mu supermarket tusimbe layini. Abamu tetumanyi na kusimba layini, naye tulina okubeera abagumiikiriza era nga tulowooza ku muntu n'omulala. Ekirala kye mbadde njagala okugerako mu ssaddaaka kirina okutoola ye ssaddaaka ey'okulumirira abantu abalala. Bw'oba ogula toilet paper paakesi, tulowoozaayo nti ate omulala naye akola ki? Agyetaaga otwalemu oba bbiri. Naye n'ekisembayo kye njagala ssaddaaka gye tuba tutoola olwaleero, kubanga ssaddaaka eyo bamalayika Mukama agenda okulaba nga batuddiramu. Essaddaaka ey'okusaba. Nsaba ffenna tufukamire ku mabiivi gaffe tusabire abasawo baffe abatujjanjaba, tusabire abalwadde, tusabire ensi yaffe nnyaffe Uganda. Embeera gye bayitamu si nnyangu era nga n'abakulembeze babawa ebiragiro ebimu nga tulaba nga bizibu nnyo, naye okuyita mu kusaba n'okufukamira ku mabiivi gaffe Mukama ajja kukola ki? Ajja tubeera. Mbasaba mubeere abagumiikiriza, mbasaba mukwate ssaddaaka ey'obwetowaze nga buli omu ayogera ne munne, mbasaba mukwate ssaddaaka y'okubeera awaka. Oyinza okubeera nga bwe tomanyidde kubeera kudda awaka mangu, naye nga weesanze olina okubeera mu maka. Tugondere ekiragiro. Abayigiriza bali ababiri bakkiriza ne bagaala ne bagenda Mukama nga kyabagambye okukima endogoyi nga tebeebuuzizza lwaki. Era n'omukyala we bajja endogoyi basanga naye yeeteeseteese nakibawa. Mukama ayingira ekibuga Yerusaalemi, Mukama ayingira amakaago ng'akugamba olwaleero otuule ssaddaaka ey'okubeera ng'ogondera amateeka ago, ng'ogondera okubeera omwetowaze era ng'ogondera okubeera ng'ofukamira ku mabiibi go ng'osaba. N'ekirala okuba ng'olumirirwa abalala, noonya ku banno ng'obakubira ku kasimu. Njagala mmalirize obubaka buno obw'okutoola ssaddaaka mu kiseera kino ekizibu nga tujjukira akawuka ka coronavirus. Njagala okumaliriza n'abaluwa Pawulo gye yaweereza Abafiripi essula 2 olunyiriri olwokutaano paka olw'omunaana. Ngenda ddubasomera
muka waabwe omwaka nga mukyo kye yanyweza obwetowaze nti Kristo yaleka eggulu lyalina amaanyi n'ajja ku nsi okufiirira ffe n'atwala obuntu bwaffe. Lwaki? Kubanga yali atumirwa. Bwe tuba tulimirwa bannaffe tulina okuba nga tugondera amateeka Mukama waffe gakola ki ge batugamba. Nga sinasoma Bafiripi njala kusoma Zabbuli eno. Mwebaze Mukama kubanga mulungi, kubanga okusaasira kwe kwalubeerera emirembe gyonna. Zabbuli ku 118. Isirayiri ayogera nti kaakano nti okusaasira kwe kwalubeerera emirembe gyonna. Ennyumba ya Alooni yayogera kaakano nti okusaasira kwe kwalubeerera emirembe gyonna. Awo bonna abatya Mukama Katonda naawe awuliriza message eno olwaleero akugambye nti okusaasira kwalubeerera emirembe gyonna. Tusaba Mukama atubeere tweyongere okuba nga tukwata ssaddaaka ey'okubeera awaka, okukwata ebiragiro bya bakama baffe, ekyokubiri okwetowaza, ekyokusatu okusaba, n'ekyokuna okulumirirwa abalala. Pawulo agamba atya mu Bafiripi essula 2 essula olwonyulo okutukanira ku lunyiro olwokutaano. Mwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu, oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza ku kintu ekyegombebwa okwekanankana ne Katonda, naye yaggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu, era bwe yalabikira mu mutindo gw'obuntu ne yeetowaza nga muwuliriza okutuusa okufa, era okufa okw'okumusaalaba. Era Katonda kyeyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna. Buli vviivi linaafukamiranga erinnya lya Yesu ery'omuggulu, eby'omuggulu n'eby'oku nsi n'ebya wansi, era buli lulimi lwatulenga Yesu Kristo ye Mukama waffe, Katonda Kitaffe aweebwe ekitiibwa. Ne yeetowaza. Kristo tumutwalanga Adamu omupya, ate Adamu omukadde tumulaba bamwekirago n'agaana kikwata. Adamu omupya yakwata ekiragiro n'agenda ku musaalaba n'afiira n'atoola ssaddaaka. Ssaddaaka gye nkusaba okutoola olwaleero nnyangu yakwekumira waka, ssaddaaka yakufukamira ku maviivi okusabira ensi yonna, okusabira Mukama asobole okuba nga tujjako ekirwadde kino, ne ssaddaaka ey'okusatu okulumirirwa abalala. Kubira ku munno gw'oludde okwogera naye omuwe omubuulire oba omumanye kikyaliko. Tusabe. Katwatule enzikiriza ya Mukama waffe. Enzikiriza y'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe Ayinza byonna, naye alivaayo kukomawo okusala omusango w'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Katusabe. Katonda Kitaffe gwe Ayinza byonna, tukusinza, tukugulumiza. Oli Katonda atabulawo mu kulaba ennaku. Tukwebaza ku lw'abo bonna abakola obutaweera okulokola obulamu bw'abantu bo wano mu United Kingdom ne mu mawanga ag'enjawulo. Mukama, tukusaba obawe amaanyi, obuvumu n'obusobozi. Mukama, awulira okusaba kwaffe n'okukoowoola kwaffe kutuuke gy'oli. Katusabire abakulembeze
Tusabira abakulembeze mu mawanga gonna obawe amagezi, okumanya awamu n'obusobozi okusobola okuyamba abantu be bakulembera, naddala abataliiko mwasirizi. Tusabira abakulembeze b'enzikiriza. Tusabira abakulira enzikiriza zonna mu nsi. Mukama bawe obusobozi basobole okuyimirira n'abo bwe wabawa okukulembera, naddala mu biseera bino ebya coronavirus. Mukama wulira okusaba kwaffe n'okukoowoola kwaffe kutuuke gy'oli. Katusabire emirembe. Tusabira emirembe mu bitundu ebirimu obusambattuko n'obukyankalano. Tusabira abali mu nkambi z'ababundabunda, bamasiikiini, abasula ku nguudo, abaavu n'abankuseere. Mukama gwe taata w'abamulekwa, omubeezi atabulawo mu kulaba ennaku, bakulembere obalokole mu mbeera eno. Mukama wulira okusaba kwaffe n'okukoowoola kwaffe kutuuke gy'oli. Katusabire abalwadde. Tusabira abo abalumizibwa mu mubiri mu ngeri ez'enjawulo. Era twongera n'okusabira abaana abato, abakadde n'abo bonna abateesobola mu kiseera kino ng'ensi eggaddewo. Mukama bawe emirembe gyo. Katusabire abafiiriddwa. Taata tuyimusa abo bonna abali mu kunyolwa olw'okuviibwako ab'emikwano n'ab'eŋŋanda. Mukama tukusaba obagumye. Tujjukira ne bannaffe abatuvuddeko olw'obulwadde obwa coronavirus. Tukusaba Mukama obudeebude abantu bo. Mukama wulira okusaba kwaffe n'okukoowoola kwaffe kutuuke gy'oli. Taata, era twongera nate okukwebaza olwa tekinologiya atusobozesezza okusinziza awamu weewaawo tuli mu bifo bya njawulo. Mukama tukusaba otusindikire bamalayika abo batukuume, n'omwoyo omutukuvu awonye endwadde zonna, naddala abalumbiddwa coronavirus. Ebyo byonna tubisabye nga tukwebaza, nga tuyita mu linnya ly'omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Ffenna twatule essaala ya Mukama waffe. Essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bubujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebyonoono byaffe nga ffe bwe tusonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Hi, my name is Trinity and I go to Okusinza Mu Luganda, Waterloo in London, and I am part of the Sunday school. Today I will be talking about the importance of keeping safe from this coronavirus and how deadly it is. Coronavirus is a deadly disease and it is affecting a large quantity of the world. Worldwide, it is killing hundreds and thousands of people. Thinking of this, you also need to think about yourself. Children are prone to the virus as well as adults and over 70s. You may think the virus is nothing, but it is everything. Here are a few things to help you stop spreading the virus. Wash your hands frequently and hand sanitize when there isn't soap and water around. Social distance 2 meters from each person you meet and self-isolate when you have the symptoms. Watch the news frequently for daily updates. Now that you've heard this, you can tell others so the virus will stop spreading and so we can go back to our normal life schedule. Thank you for listening and God bless you. Nze Marion Kaweesa, omukubiriza w'abakristaayo Okusinza Mu Luganda eWaterloo. Twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu era nsaasira bonna abakoseddwa
olumbe lwa COVID-19. Obubaka bwange gye muli, twolese okwagala eri buli muntu mu community yaffe nga tukola obutakoowa obutakutula lujegere olutugatta. Tulaze tutya okwagala? Nsaba buli muntu abeera obw'omu mu nju afuneyo omuntu omu mu community yaffe amukubirenga essimu buli lunaku okumutegeeza nti ali bulungi oba nti tali. Kikulu nnyo nnyini contact person wo okumuwa embagirawo, erinnya n'essimu ebya next of kin wo. Oyo yenna atalina contact person akube essimu 07905 964 808 tunoonye omukristaayo amuli okumpi okumuwuliriza. Abooluganda, Mukama abakuume nga bwe tumusaba n'okugoberera amateeka ag'okwekuuma agatuweereddwa abakugu. Mukama abawe omukisa. Abooluganda, okusaba kwaffe okusembayo. Ayi Katonda ayinza byonna, atuwadde ekisa kaakano okusaba ffenna mu maaso go n'emmeeme emu. Yasuubiza wabanga babiri obanga basatu nga bakuŋŋaanyi wamu mu linnya lyo okubawa bye basaba. Ayi Mukama waffe, kkiriza kaakano okutuwa bye twagala ne bye twekwegayiridde nga watusuubiza otuwenga mu nsi muno okumanya amazima go, ne mu bwakabaka bwo obugenda okujja otuwe obulamu obutaggwaawo. Amiina. N'omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bibeere nammwe, ebireme okubavaako emirembe n'emirembe. Amiina.